yes, abawunya dancers. Oh, kigambo kino kibi. Naye nga ate ali erinnya trendinga. Yes, abawunya dancers basobodde okuba nti basinkana Uganda's Oprah Winfrey amanyikidwa nga Farida Nakazibwe. Basobodde okuba nti banyumyamu ku mbozi ez'enjawulo n'okusharinga story y'obulamu bwabwe mpola mpola eri omukyalo ono. Bingi ebigenda mu maaso n'okuba nti byogerwa ku bavubuka bano abafuuse ettabu mu nsonga okuva mu kibuga Ejjinja. Farida Nakazibwe abaddeko ne byabagambye n'abagumyagumya n'abazzaamu amaanyi. Abavubuka bamutotoledde ennaku gye baatuukako nga bakamala okuba nti oboolyawo bavumwa ku stage omutala amusajja amanyikidwa nga Alex Mukulu n'okusekererwa omukyala Diana Nabatanzi n'abantu ab'enjawulo. Jukira mu USA kitone recently abavubuka bano bavaayo ne bavumwa ne baswazibwa ku TV enamba ne bagamba nga bebawunya era nga sawa zino group eno etandise okuba nti eyitibwa abawunya dancers especially ku internet. Yes, abavubuka bano bato nnyo. Muzaji amanyikidwa nga Bruno Kigundu nga muyimbi famously amanyikidwa nga Bruno K yasobodde okuba nti abanoonya era nga oboolyawo ebibala byagenda mu maaso n'okuba nti bafuna abavubuka bano tebasobola kuba nti bejjusa Alex Mukulu kuba nti oboolyawo abavuma. Kyanaku nnyo nti mu mbozi gye balomboledde oba gye bagambye gye balambululidde Farida Nakazibwe mwabaddemu ey'okwagala n'okuva mu mazina nga bagamba nti oboolyawo essuubi lyali baweddemu era nga baali balowooza nti oboolyawo ensi yonna yabavamu. Kyanaku nnyo buli lwe nzijukira omwana ono ng'ayogera ne Farida ne bwe nawulira omwana ono ng'ayogera ku simu ne Bruno K kyankwasa ennaku n'engeri omusajja ono gyagenda mu maaso n'okuba nti abavuma bwemegatta bwembibiratinga ennyo n'abaaseka ku pane eno kimpisa bubi. Otherwise katutuuseeko emboozi nga bweri mpola mpola olw'eno osooka obeere nti ogifuna tugende mu maaso n'okuba nti omanya lwaki bano abavubuka basinkanye Farida Nakazibwe. Farida Nakazibwe yabasuubiza ki? Lwaki basobodde okuba nti bamusinkana? Lwaki Bruno K y'omu ku bayimbi betulowooza nti balina omutima omulungi mu Uganda? Bino byonna tugenda kuba nti bikutuusaako mpola mpola. Tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi bamutantambi James Richboy ya Maksudi Junior. Webale kuba nti otambula nange, webale kuba nti otwagala, webale kuba nti oboolyawo yes obeera naffe ebbanga lyonna. Muzikirize olunaku lwa leero mbalete Farida Nakazibwe n'abavubuka abagenda mu maaso n'okuba nti baswazibwa. Saagala kugiyita blessing in disguise because kino bw'okikola n'okiyita bw'oti abantu bano bajja genda mu maaso n'okuba nti bamanyiira abantu especially bano abavubuka ba critique abali mu music industry ne ba judges. Now omusajja mukulu amanyikiddwa nga Alex Mukulu yagenda n'adisinga bano abavubuka abato n'abalangira fenna tukimanyi nti bawunya n'ebisigaddewo. Abavubuka bano bagetinga humiliated, feelinga embarrassed, bagetinga frustrated, bafuna depression, bafuna ebintu bingi nti in that n'ebyokuzina amazina babadde babivuddeko mu mboozi gye banyumizaako Farida. Bagamba nti omukwano gw'amazina oba passion gye balina eri dansi yali efudde olw'omusajja gwe baasanga e Kampala nga bataddemu obusente bwabwe okuva mu kibuga Ejjinja ne bajja wano n'abaswaza nga baguza obugoye bwabwe bo be balowooza nti bulungi banaabye bulungi bagezaako okweyonja. Omusajja n'abagamba nti bawunya bakituliramu bwe baairinga ku TV baganda baabwe gye baali basomera mikwano gyabwe bagenda mu maaso n'okuba nti baswazibwa n'okubaswaza era nga omu ku abo yali agambye nti tadda mu mazina especially omukulu. Oh my God, sorry. Nga kigambibwa okuba nti oboolyawo tasobola kugumira kuswazibwa embeera bweti. Olunaku lwaleero omukyala Nakazibwe avuddeyo n'abasanga n'ababuulirira n'abagamba nti temuggwamu maanyi. Ensi ya Uganda everi bwetyo bannayuganda especially abantu abo abakadde bafunamu entondo. Omuze gwa bannamawulire bakritiki n'abantu ab'enjawulo especially abakulu bagenda mu maaso n'okumanyiira abayimbi oba bannabitone nti abantu bano instead of okuzaamu bannabitone amaanyi bagenda mu maaso n'okuba nti bagaba malamu. Simanyi oba ebirooto byabwe negye byaggwayo oba bwavu bwe baleetera obusungu okuvuma bannabitone simanyi. Because bw'otunuulira ebiseera ebisinga
bakritiki bonna teolya criticizinga ng'awa magezi wabula bonna bacriticizing nga bavuma buvumi. It is so bad. Ebyo betukomye. Farida avuddeyo n'agamba nti abantu tebalina musango. Yes, obulamu bwabwe katusobola okuba ntubwongerayo tubukyuse mpola mpola. Batandise fundraising, batandise okuba nti babatambuza ku TVs ez'enjawulo, babakozesa media tour okusobola okuba nti batuukako n'awalala gye batatuukanga. Farida asuubiza abaana bano ebintu bingi, abasuubiza okuba connection mu Uganda n'ebweru w'eggwanga, abasuubiza okubawa omuyimbi we Bruno K, bafuke ba official dancers ne Bruno K. Mami ngenda kwebaza my brother okuba n'omutima omulungi ogusobola okuyamba n'okutegeera nti buli omu atandika obulamu bw'ensi eno taba mu famire engagga. Abamu tebasobola na kuwegulira kyakulya, abamu bamala wiiki nga n'amazzi banyaga taapu oba ag'oku mudumo. So n'olwekyo bannange tulekerawo okujajinga abantu olw'endabika yaabwe ne weaknesses zaabwe. Bampita Ntambi Kimso, Rich Boy Maxudi Junior. Webale nnyo Farida, webale nnyo Bruno, mbagala nnyo ba mikwano bana kutambula naffe.